kubayambako ne mu kitongole ky'ennyini kyokolera embeera eri etya ekyamazima embeera sinungi kize kimanyibwa lunye kwegamba ne tutuuka n'okwagala okukyenyumirizaamu nti Uganda lyerimu ku ggwanga erikyasinze okufuweeta ebbidde okunywa omwenge ku lukalu lw'ensi yonna sina lwa Africa naye olw'ensi yonna era mu myaka abiri emabega alipoota ez'ekitongole ky'ensi yonna ezisengeka enkozesa y'omwenge ez'ekirambika nti Uganda ebadde ku kifo kya kumwanjo era kati wenjogerera ndoza tulinga nga bakusatu mu Africa si lwakuba nti tukendezezza nnyo ne lwakuba nti ate waliwo bannaffe nabo abeeyongedde abatugjeeko ekikopo ekyo ng'aba Nigeria n'aba South Africa. Naye lwaki ekifaananyi kitandikidde ku mwenge lwakuba nti abantu abasinga naddala abaana bato bo babeera banoonya kye tuyita heights. Kati abasajja abakulu abatuludde mu myaka sobola okwenywera ecupa y'emu biri atwaliriza emboozi nga bw'alaba otuwulire twe namala n'agenda neyeebaka n'akola emirimu gye n'awummula. Abaana abato ye anywa kimukube oba enjogerega kimubobonge kati bwagunywa n'atafuna kyayagala bw'atatamiira bw'atavaako oba bw'atavaako ye nga bw'ayagala nga kimukubye nnyo ng'agenda ng'anoonya omuti era agatteko omusokoto era agatteko. Kati bw'otunuulira embeera y'enkozesa y'ebitamiiza mu Uganda olaba nti bannayuganda kituteeberezebwa nti obukadde nga 23 banywa omwenge. Naye abalina ekizibu era wano banjagala nnyo abantu batutegeere kubanga ffe abantu abajja mu kampeyini bweziti abantu batera okulowooza nti tuliwo okulwanyisa mwenge bizinesi z'abantu abalala. Nange ngunywa. Tekitegeeza nti buli anywa omwenge mulwadde wa alcohol addiction. Naye waliwo ka section ak'abantu abatono. Kati njagala okutegeeza nti mu Uganda abantu abateberezebwa okuba n'ekirwadde ky'ettamiiro bali obukadde 4. Bungi sebo. Bungi nnyo kubanga bwe ntunuulira butabika bed capacity tesussa bitanda 7 aba alcohol and drug unit. Kati bw'oteekako zi rehabilitation centers zaffe waffe gye nkolera ku Hope and Beyond bitanda tulina ebitanda 30 kati 3 bw'oteekako ensanvu ebyebutabika ebyo 100 kati bw'oteekako ne rehab endala ne bituba n'ebitanda omutwalo gumu tuba tetulina kye tukoze ku miliyoni 4 ez'abalwadde ng'abalwadde batamiiro balwadde batamiiro bali eyo banywa ne beefukira ne bakola ebintu byonna ebyambyo ne byowulirako ne bakwata abantu abalala ne batomeza amamotoka gwe omusajja watu ovuga oli muleeni ogenda okulaba oli azze akugize ababodaboda anywa bwagira. Kati ekizibu kinene katono nyo waliwo embeera gye tuli mu ssaawa ya leero naddala ng'abaana bali waka n'abazadde we bali ng'abazadde abamu wadde twogedde ku tamiiro twogedde ku biragalalagala biri ng'omuzadde tamanyi nti oba omwana we eddala abirimu n'oyo amanyi nti omwana we abirimu ng'anoonya ngeri gy'ayinza kubimugyamu. Abasinga obungi bakyali waka. It is not their earned money nti ze bagenda maaso n'okunywa. It is their parents' money. Ze bagenda maaso n'okuba nti banywa. Kati lwaga kutunuuliraawo omuzadde ayinza kulaba ate nagamba nti kisusse omwana wange yandiba kati y'omu ku abo abatawaanyizibwa ebiragalalagala ate n'oyo amaze okukakasa nti omwana we bimutawaanya ayinza kukola atya okusobola okumuggyamu omuze ogwo. Waliwo obubonero bwe tusobola okulabirako nomanya nti ddala omwana wange ono alabika atandise omuze guno. Akabonero akasooka era akasinga okubeera nti kasinga okulabika ke kabonero ak'okukyusa mu nneeyisa. Abaana bano bagenda nga bakula
nga bagenda nga bavubuka tubasuubira naturally okukyuka. Eyali ayogera ennyo oluusi atandika okusirika kubanga obwongo bugenze bukola ki bugenda busengejja. Eyali omusirise oluusi atandika okwogera kubanga obwongo bugenda bukula agenda alaba new ideas. Naye ate waliwo enkyuka eri radical eri extreme ate etasobola kunnyonnyolwa developmental process. Omwana n'abanga atandise okwebulankanya. Ekiseera kituuka ne yeebulankanya saa zigenda okuwera bwe ziti nga tokyamulabawo avuddewo. Omwana n'atandika okufuna emize egy'okweronda. Eyali gwe walinga ng'owa ssente n'agenda ku dduuka n'akuleetera balansi wo yenna bw'oba tomusabye takujjukiza. Aba amanyi ogenda kwerabira. Eyo n'akuba enjawulo. Naye n'atakoma kuba njawulo n'atandika n'okulondalonda. Oba oluusi n'okutunda ogenda okulaba kasimu kaabuze kikibuze. Kuba ebiragalagala ebyo abaana bye bettanira bitera kuba bya ssente nnyingi obutafaanana n'omwenge. Bitera kuba bya ssente nnyingi. Waliwo embeera ey'okuba nti musirise nnyo oba ayogera nnyo. Waliwo embeera ey'okubeera nti akukuta yeggalirayo mu kisenge. Abazadde muyigeeko okugendako mu bisenge by'abaana bammwe, muyigeeko okukebera mu makeesi g'abaana bammwe. Makeesi omwo ojja kusangamu obupapula foil buno opapula ebipapula bya sigala ebyo biraba. Mubeeramu akapapula akamasamasa ka foil paper akamasamasa ennaku zino babuteekamu n'ebyo emmere. Obupapula obwo batera abaana obukozesa okunuusizaako ekiragalagala ekya cocaine ne bakanuusizaako n'ateekako n'akoleza eno wansi n'akozesa oba akaseke ngaako. Kakati bw'otandika okulaba olaba ekisenge ky'omwana kirimu evvu, omwana takyagala kusemberera. Abazadde abamu balina enkola ennungi ey'okuhaginga abaana baabwe. Eyo enkola nnungi nnyo. Omwana bw'abanga akula ng'obadde omumanyiiza omuhaginga oba okendeezezza ku emotional and physical distance. Omwana ono kyangu bw'olaba nga atandise okwebalama ayinza okuba nga alina kyawunya kyatayagala okole ki? Owulire. Kyatayagala owulire. Abamu batandika okufuna ebiwunduwundu. Agenda okujja alina wano ekiwundu, alina wano olubale, amaaso gamyuse. Batandika okufuna emikwano, ebiguruupu. Era ekyo nakyo nsonga nkulu kubanga abazadde tutera okuleka ssente zonna awaka n'omwana n'omubuuza kiki esikuwa kati noonya kangenze kunoonya fiizi wo. Naye nga totegedde mikwano gigenda kujja kwogera na mwana wo oba mwana mikwano gyagenda kukola ki? Kuba nagyo. Kati omwana emikwano egyo gyagenda atambula nagyo. Emirundi ekisinga bagamba mbulira gw'oyita naye kubulira empisa zo. Omwana ayinza okugamba nti anze sigenda bikozesa naye emikwano gino teri abantu abo balina solidarity. Teri muntu akozesa biragalagala atajja kwagala kuwaako munne. Ate tajja kukkiriza lwaki otubeeramu lwaki otusunga. Wakiri tebamukwata ennyindo ne bamuyigiriza lwampaka. Kati bw'olaba omwana atandise ebiguruupu, omwana atandise emisango, atandise okukola ebintu byatakolanga, academic performance efudde, omwana yali omugezi ripooti tokyazitegeera, emisango gifuuse emisango. Tandika okuteekawo question mark. Bwe kitaba nti alina kino kituyita childhood development disorder, emikisa mingi nnyo nti omwana ono atandise ebiragalagala oba atandikiriza ebiragalagala. Abatulaba nga omuzadde alina ekizibu ekyo ku mwana we, oba oli awo akizudde oba yakizuula, naye kati ng'ali mu kufuba kulaba nti omwana abivaako. Magezi ki g'omuwa okusobola okutaasa omwana addemu atereera addemu nnomu bingi nti mukikozeeko abaana ne batereera? Kati abaana bano tewali nkwata ya mwana emu eri defined nti eno bw'ona omukwata bw'oti ojja kuba omumaze. Kati mu maka mulina dynamics zammwe. Mu baana abo waliwo omwana
gwojjo kangula eddoboozi n'awulira ate omulala nga mujja kuteesa omulala nga ajja kwetuma kati gwe ng'omuzadde sooka omala okutegeera omwana wo connection ki gy'olina n'omwana omutegeera nnyo ye mwana awulira ng'okangudde eddoboozi oba ye mwana awulira nga muteesezza kati abaana bano abamu ne gye bawummulira gye bayigira ebintu bino oba oluusi abantu betubalekera awaka kubanga oluusi tekiba bubeezi nti omwana ekintu akiyigidde ku banne oluusi n'okukula nga abadde akijjanyizibwa nga atulugunyizibwa asobola okugamba kuba twalabye ekiragala ekya pain management asobola okugamba nti kangende mpumuze ku bwongo zjo pain so ekintu ky'omuzadde gwe omuzadde yakera enkya n'osindika omwana gwe taata w'omwana beerawo n'enkolagana ey'enjawulo n'omwana wo era method ki gy'obadde ng'okozesa okumugunjula era method eyo gyevaluatinga otya bw'obanga luli mbadde muteesa kati nga bw'omuteesa takyakuwulira yesaawa okukangula ku ddoboozi ogatteko ekirala bw'oba okangudde ku ddoboozi nalyo nga takyaliwulira yesaawa okulowoozaako tuzita consequences tetera kuzita punishments kuba punishment oyinza cyane naye tukira negati consequences nti omwana akimanye nti bwenkola kino kigenda kuvaamu nti oba bwenasigala nga nkyagenda ebweru nga sisabye nga ndina emikwano gino tugenda kubeerawo na kino nti oba alina akafirimu ke kayagala ennyo akutajja kukola ki tajja kalaba nti oba obadde omanyidde omutwalako oba n'alyako ku kifi ky'enkoko oba n'akola ki oba alina akantu ke yakusaba akatabo ke naye tetutera ate ebyebitabo ebyo ebye academic growth and what tetwagala kubiteeka mu kibonerezo nga bwe tutayagala kuteeka kibonerezo mu byakulya those are essential needs bw'ota omuwe kulya ajja genda bbe naye ate osobola okubeera ne koona yo nti eyo consequence koona nti kakati wakoze eki awo mukakoona awo n'agenda fukamira awo n'amalawo oba essaawa ng'emu banne bali ebweru bazanya yaki ali awo osobola omuteeka awo n'omugamba fukamira nomugamba wanika amagulu ate tomuwa nnyo bibonerezo bigenda mutu osobola omuwa olupapula kati ng'okizudde nti oba atandikiriza alina emikone n'omuwa ekitabo kiramba kya black book peji 2 ngamba wandikamu apology oba buli lupapula luteekeko apology letter buli lupapula wandika apology letter peji 2 omwana omukono gujja muluma ajja kutuyana ajja kukaaba ogambe njagala empapula zino okuddamu okulaba ng'ozzeemu kakati okonaawe genda biki bye nnina okukola biki ebivaamu ebibi era sikyakiddamu olw'ensonga bweti ne bweti ogendere mu mitendera egyo gwe osooke gwe ng'omuzadde okoleko don't be fast nti omwana leero musanze nsuspectinga enkya mutwale ewagundi enkya butabika enkya tuyite musomesa tuyite kuba gwe obuvunaanyizibwa bwo obusooka sooka obutuukirize kati bw'onooba otambuddeko wootambudde ogezezaako bino byonna biganye osale ku magezi ogambe aba Hope and Beyond muliwa kansala oliwa abeebutabika muliwa noonya ku kansala noonya ku mulyoyi w'emyoyo naye okusinga abaana bano balina child development disorders kiba kirungi n'onoonya omukugu nga yasoma embeera z'obwongo sikumalagaleeta buli gwosanze tomalagaleeta gwosanze kubanga ojja kuleeta omuntu ate ayongere kumugubya oba akuwa amagezi nga tegagenda kola ki kuyamba mwana ogenda ng'obudde bugenze waliwo kati kusawa yaleero nga tuwumbawumba ku nsonga eno abaana bagenda kuddayo ku masomero naye gye bava mu famire zaabwe ez'enjawulo naye basobola okuba nga bayigiddeyo emize kati emijezo bagenda kujja najjo abasomesa no bayinza kudetectinga batya nti mutabani wa musoko ono ate ayina kyazze nakyo kitali kirungi ate kiyinza okukwata abayizi bonna oba oli awo
ekirungi nti abasomesa bafuna training ennungi babasomesa psychology era bino ebintu ebi bye mbadde njogerako babimanyi bw'obanga mu ssomero lyo mulimu abasomesa abatendeke nsuubira bajja kusobola okudetectinga from the entry. In fact waliwo n'essomero lye nalaba lyansanyusa lyo lireeta mbwa abaana ne batuuka embwa ya poliisi ebaawo nekolaki nekebera abaana bano bagezi bakola batya bamanyi okukweka ebintu bino mu ngeri gyota basala amakeesi n'amala n'agitunga kati luno olugoye oluli wakati wa keesi n'engoye eno waggulu n'ateekeyo ebintu bye gwe bw'ojja okebera wano abamu ne babikweka mu ngeri z'otayinza kulowooza. Abaana abamu abawala babiteeka ne mu sanitary towels muli munda n'asala ekinankani n'ayingiza eri munda n'akiza kati ate bw'obanga gwe musomesa era ndowooza amasomesa olulaba ebyo teeka wali ebyo bintu byammwe nga okola ki bangamba mugati bajjamu kino ekyawakati kino nayingizaamu natega emisokolo gya sigala butereevu mumulaba mugati kati wano mu entry tufube. Ekyokubiri basikaali bammwe abasikaali abafumbi b'emmere abafuluma wabweru bastaff abafuluma wabweru banani teaching staff tukizudde nti batera okusinga kubeera n'enkizo either bajja biyingiza kubanga abawaddeyo akasente oba bajja kukiriza abaana bano bafulume abaana bajja mu rehab kye batugamba nti nze badde nfuluma otya bano be bakolagana nabo. Ekirala amasomero agamu ba prefects mabaawo obuyinza bungi n'eddembe lingi nabo ne babanga bafuluma ate ba prefects bennyini be babiyingiza kubanga tubeera n'abaana nga ye head boy naye nga agamba nti yabadde ayingiriza essomero lyonna kubanga ye bamumanyi head boy yasobola okufuluma ate mu baana mulimu omwana omugagga ennyo okusinza gyava omuzadde we afuluma naye oyo head boy alinganga musomesa. N'olwekyo bonna school system eyo eteekwa okuba nga eri very well guarded. Bangamba nti oluusi tuyinza oba tukyogeza bwavu ne mulimu abaana abalina ssente ezisukkiridde nnyo kubannaabwe nga nakyo kikyamu butereevu kikyamu nnyo. Omuzadde akwata omwana ne bw'oba nga olina ssente empitirivu bw'okwata omwana n'omuwa essente empitirivu n'ozimuwa ezisukka ku bwetaavu bwe obw'obulijjo nkukakasa omwana oyo omwonoona. Omugenda mutuma okugula ebintu byatalina kugula ogenda mutuma okujemera abasomesa ogenda mutuma okulaba buli omu nga ki kati omwana we sente ezo ng'ozikoze nnyingi nsuubira nga tewabba nzibe beerako woozitereka bw'olituuka okuva mu nsi oba bw'olituuka okubeerako ky'omutandikira oli kikola okusinga okumujaajaata n'omuwa sente ki n'omwonoona akadde katugenzeeko nsaba osibule banaye sebo neyanza nnyo neyanzeega okumpa omukisa guno okwogera ku mbeera eno. Nsaba okwebaza nnyo management ya BBS Terefayina olw'okuba nti ensonga z'ebyobulamu mwasalawo okuba nti muzisoosowaza. Nsaba okukubira abazadde baffe omulanga nti ebintu bino bye twogeddeko tubitwale ng'ekikulu. Tumanye nti bw'obanga omwana tomuyambye mu buto bwe kati ajja kumala akutawaanye ngamaze okubanga kuze. Omulabi wa Terefayina yaffe Dr. Kalema bw'atyo bwatutegeezezza ensonga ez'enjawulo ezikwata ku baana baffe. Ensonga nkulu yeetagisa okuba nti tufaayo bw'obanga olina omwana alina gw'ozaala nga gwe taata oba gwe maama olina obuvunaanyizibwa nno obw'amaanyi okulaba nti omwana oyo akula nga muntu ddala ate ali mu kutawaanya nsi. Oluvannyuma ensi egonjuza ttemu era ojja kukaaba amaziga ng'okaaba ga bwereere naye nga obuvunaanyizibwa bwo nawe gwe kennyini ng'omuntu nga wabusuula oba nga tubutadde mu nkola. Nze Morris Mukibe Mugave nkwagaliza okusigala ng'olaba Terefayina yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.